ku Beg TV kibalizi John program ensonga mu ddiiro mwebale nnyo abatugoberera ku YouTube n'abatugoberera ku beg.com abasoma amawulire gaffe amasunsule ag'enjawulo abateeka mu ssente aba Stanbic Bank bannaffe aba Afiego bannaffe aba Journalist Schools ku Journalist Schools mugende muyiteyo mulabe mukulu Mike Kironde tukutumidde nnyo webale kuyonja ssomero nakuteekateeka bulungi. Tulina Haji Waswa Juma yakulira ebyokwerinda bya president wa NUP. Simanyi oba nakyo bino bisuddewo memba wa SEC, memba wa NEC bamumye kaadi abadde ayagala bwa meeya bwa Kawempe tebamuwadde kaadi. N'ayagala wakiri bamuwa omuluka nabona bagamba togwanidde ne baleeta omwana omutenvuumuulo gwe bawadde kaadi so kubuze ku balabi. Bannange abalabi ba Beg TV mbalamusiza nnyo n'ekiramuzo ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange ab'esayidi eri omanyi bonna tubawa awamu omukama mulungi ekiseera kyonna. Omukama mulungi oli otya? Gye ndi muganda wange ekiyongolero era munoonyeza abasajja mu njagaza ki nakugamba ate baŋŋamba ki nti tojja funa kaadi. Naye kirungi n'Abaganda balina olugero fe Abaganda tulina engero nnyingi nnyo lwakuba sinayogera linnya nalyo njaddiyogera mu maaso awo. Abaganda tulina olugero lugamba nti ejjanjaba omulwadde si yamusikira kati bw'ogenda newebaka ku seminti naye olumala omulwadde okukutuka ng'ekiramu yakiwandiika emyaka 10 emabega yakiwandiika ti myaka ate ebiseera ebyo gwali osinga empisa embi ku ye n'agamba wadde omwana nzijanjabye naye omusika y'oli kakati ogenda n'okkakana ng'ate n'omusika n'omutwe gwe watabuka. Kituufu kisoboka nakyo. Bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza gye bali erinnya nze Haji Juma Waswa Sekyanzi Kawempe origino abadde yeeyagaliza ekifo ky'obwammeeya bwa Kawempe okuviira ddala emabega wonna ndowooza muzze mungoberera nga njayanira ekifo ekyo kuba nakyesimbako Beg TV ffe twasooka okulangirira nti Waswa Juma yali muna NRM nayegatta ku NUP ayagala bwa mmeeya Kawempe era ndudde nga njayanira ekifo ekyo kubanga nga wegambye n'ekisanja kino ekiggwako n'esimbako bwa mmeeya ku kaadi y'NRM era n'enkwata kyakubiri. Naye nga bw'omanyi ebyobufuzi birina waves ne bitambula nga bwe byatambula. So ate nali ndi awo ne banjogereza nga bw'omanyi nti omuntu bw'akwogereza oba oli awo akutengula emmeeme. Nolowooza nti kati nze sijja leero kukweka amazima gali nti Chairman Nyanzi yambuulira yansuubiza eggulu n'ensi. Era nendowooza nga bwali musajja mukulu jukira mwali mwena kituufu yali chairman waffe w'Kamwokya nga nze ndi eno Kawempe naye nga tulina connection kuba twali mu kibiina kyekimu. Kale oba oli awo nalowooza nti osanga byayogera ngeri gye tuli basajja bakulu ku basajja bakulu oba oli awo kijja kutambula nga bwe twakirowooza. Naye tugenze tutambula bulungi nnyo era nga mu kibiina kyange ekya NUP banneesiga ndowooza era olaba woofiisi ogiraba bweri buli kimu ekirimu wano kya National Unity Platform. Nyanzi Kyagulanyi Nalukoola omugenzi Segirinya okitegedde naye ekifaananyi kya pulezidenti wange nekala ogiraba. Ekino nne woofiisi eno emaze emyaka 2 ng'eri ku nsonga eyo ekola mirimu gya Nuupu naye kali akagero kenkunyonyodde bwe kigenda kada mbakawulidde oba oli awo baalaba nga nze nsobola kujjanjaba sijja kusika naye ekyomukisa omulungi mu bibiina naddala mu political parties oba mu electoral commission constitution yaffe erina omuwaatwa bw'oba tomatidde nga bisaliddwawo wosobola okwekubira enduulu n'ogenda mu bantu n'ogenda mu kkooti y'abantu. So bwe nalaba nga nsigadde mu bbanga kuba nagezaako okubuuza bakama bange nti ne bwe twalinga tukola ebibuuzo bye tuyita ebigezo twakolanga nga tuli mu kilaasi buli omu n'amanya kale oluvannyuma ennyo lwa tica okumala okumakinga ebibuuzo ebyo buli omu yamuwanga makisize n'amanya
Waswa Juma afunye 10 oba afunye 8 oba 7 bankaaga. Kakati gwe Waswa Juma ofunye 7 naye wali wafunye 7 mu 2 akusinzeeko. Kwe nali ndowooza kisobola okutambula so sikuyimirira eri ne muba mu kigezo bantu nga bana ne wavaayo ne bagamba ono yabasinze naye nga temulaba ki batugamba makisi zafuluma ne ku mutimbagano gwe zizo ze zaabula ebibuuzo byo byabula ekyo mukisa omulungi oli munnamawulire omukugu omuntu yakolako ku ni besi se butaba mwangu kibali babuulire ebinyabe bali mwaye waliwo batakumanyi kibalizi John kati gwe muntu gwe mu byobuuzo byabula tezafuluma ne bateebereza akati tewaliyo muntu yenna yali afunye max kubonna abafunye kaadi oba abaatula ebibuuzo tewaliyo yagwa yagamba nti waayi newankubadde oli ansinzeeko yesooka nzibireko ebibuuzo byali biva mu institute yammwe eri ey'Kamwokya oba byali ebibuuzo tebyali bizibu nnyo naddala gali 4 ag'okukitebe baakubuuzanga core values z'ekibiina olwo twali tuzimanyi nga ne bw'oyogerako 2 discipline service oba oyise ekirala ne bakubuuza abakulembeze ba national unity platform ab'oku ntiko n'oboogera ne bakubuuza baani ba vice president waffe ebyo bikwataganirawo n'abalonzi b'ekawempe abalonzi b'ekawempe ge gali 6 gye baali batulekedde ya ground 240 bya kibiina ekibiina olina kikwata bukusu oteeka okumanya abakulembeze vice chairperson wa northern owa western owa eastern owa Buganda naye abo kati nze ngaali ku lukiiko olukulu nali mbamanyi era ne mmanya ti ako kakoze eki kawedde nkanga ngikubye kati bwe tudda ku ground tetwategeera ngeri ki gye baagikola ki gye baakolamu vetting ku ground kubanga twabuuza kwanze nalina emyuka 22 ebyalo 119 nabuuzangako ku bacoordinator bange abali mu bitundu mwabalabyeko mwina be mwalabyeko eyo agamba ffe tetunalabako omuntu yenna tubuuza kibuuzo kyonna kale nze ndowooza ekituufu kiri nti tewabaddewo bwenkanya olaba bino ebibiina ebirala nga kano kino ekiri mu buyinza beekubye emigo ne bakola biki naye ne basimba layini n'omanya nti ono alina kinaaogamba bugambi naye bongezaamu namba nga layini kale buli kibiina kiba n'ebyakyo naye nakyo kyensaba mukama wange wekitiibwa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi kubanga ye commander in chief atereza ensonga ey'engabanya y'ebifo kubanga waliwo omulimu waliwo ebintu byogenda boogera naddala bawagizi baffe njagala batereza ensonga eno okuva n'olwaleero nti abantu abamu ekyabatwala meni UP kufuna bifo ekyo si kituufu lwa nsonga nti abasinga okubeera nti ate bebafunye kaadi badde bakajoyininga tebanamana myezi 2 bebazifunye okitegedde ye ate omuntu gwejje Kampala Central n'omuleeta ekawempe kituufu abantu b'ekawempe badde bamumanyi amanyi nnyo kawempe ne ground ne constituency tebazimanyi eziyita naye kakati ekyo kigezo na kibibuuzo kinene nnyo ekyo eri ekibiina kyaffe n'abakulira okulonda gwolowooza biki ebirala ebyekusifu kwe basinziirwa okugaba kaadi kubanga kakati Juma abakulembeze bamanyi ground nkaago ogikoze abantu batugamba mbu nze seesimbawo mwagana okuwaayo ssente oba oli awo naye nze kyenyinza okwogera teriyo yazinsaba era oba kyekyansuula siyinza kumanya kubanga amazima gali nti ababadde ebigambo ebyo byogerako bitambula naye nina n'obujulizi tikuwange yane kuba abala sirina naye kuwange gwe nali nvuganya naye era gwe bawadde kaadi waliwo akafo akamu mwe baamulaba ng'atutte ssente mwabo ab'eryokulonda yazikwasa John Mary Sebuufu okiwulidde olina obujulizi nina ate n'omwana munnamawulire ku kitebe kyaffe eyampa amawulire ago naye yali agenzeyo tebaamulaba yalina gwawerekeddeyo naye atutte baaliwa bwe bagenda okukola vetting e Masaka sente gye zaabasanga ez'ekawempe tunazifunira e Masaka ani anaabimanya era yavuga wano omukulu sijja mwogera linnya bamutegedde yafunye kaadi n'azitwala e Masaka
era yazigaba nga unamawulire wange amulaba era bwe yajja eno n'agamba gye Wasajjuma akako kaweddemu omusajja balaba nga Juma ajja muzibu manyi naleko bagimpaaka kadde nogira basajja ezo bagaire tebagera obanga kisoboka obutane 12 ekyomukisa omulungi nze abantu abakulembeze abali mu kibiina kya NUP sijja kwewaana babadde bampamu ka respect akatono ndi musajja mukulu musajja yazirwanako kati nga bambi bampa ekitiibwa nakati bakimpa kubanga era sivutaavudde mu NUP wadde ngenda kujja independent ate kasitomenye etteeka ly'ekibiina batokyali anedda sinze bansoose abantu bonna bajja independent ku kisanja kiri era olwobaolyawo bakomyewo abamu ne babawa ne kaadi ningeza n'omwana yeesiwe gwe bawadde kaadi ya wano sijja mwogera manyi abamu bamumanyi bwamenya etteeka ly'ekibiina okudda mu kibiina kyemanyi bamala kukolako mikolo wuliriza bodda mu kibi bw'okomawo ng'oli independent kyova olaba ne ba independent be basinga obungi mu parliament abamu baba opposition leaning abalala baba NRM leaning kati bwe mutuuka nze nali kansala w'ekitiibwa bwe mutuuka mu kanso kati kanjogera ebya kanso babala ba independent bali bameka nti 10 aba DP bameka aba NRM bameka aba NUP bameka kakati nga ne babuuza kati agwa independent ki oyagala kukanya ne baliwa nedda olwoluvo kati nze ndi wa NUP era bwe ngenda mu kanso automatically mba ku side ya anti eri babuuzizza nze ndi wadde mboga nti njagala NRM ate kati nga kubanga olwedde teri atamanyi nti ndi wa NUP ate nabano be bawadde kadi akala babasaasidde ne bayitamu ku tiketi ya pate nabo babamanyi Wasajjuma wadde ali independent waffe ekitegedde nabe nali mbwe batyo lwaki towagidde omuntu gwe bawadde kaadi tulina ekizibu nti ffe ba politician omanyi obuzibu bwe balina abantu tebamanyi nti ebyobufuzi bwogenda togenda kusiika binyeebwa oba kutunda ntula ku street kubanga nze amazima gali nti lwakuba temugenda kukola research mwali badde mutambulako wano mumuluka nga mubuuza abantu Wasajjuma twawulidde yavudde ku bwameeya nadda ku bwa kansala kiri kitya lwaki togenze ku bwameeya sagenzeyo lwa nsonga tuli bangi buli kibadde kitukubya akalulu naddala ffe abali ku ludda lwa Islamic faith twabadde bangi mu pate twabaddemu babiri abaagala kuffe n'ababiri kufena tebalina gwe bawadde ate ekyomukisa omulungi Honorable Latifu nampita naŋŋamba tukoze tutya lwaki tompa omukisa bwe tutuuka mu kanso afazaali ne twesetingira eyo jangu Juma nga kansala jije kuwa deputy mayor kati olwo kansala kwate tebasobola kubukuwanga so mugenda mwena ku bwa mayor era omwe yajja okola yajowangula so gwe bojanga omanyi nti wate nkwagadde mu mupiira tulina abasambi abasigala ku katebe abasambi abo tubabalira ku ttiimu eyasambi otyo so kakati bw'osigala ku katebe koki ne bwakwali dakiika 5 ate nayinza okuwa eddakiika 5 n'olwebolo kati ye Latifu kakati namukkiriza akutandike kulembera nkuveeko emabega era nze essaawa eno omusajja ali independent ali ku ssaawa ate nze ndi ku mmeeza lwaki bampadde lwaki nti nkubuulira nze nakomyewo nteeka emmeeza mu kitundu kyange tutuule tuteese ensonga z'omuluka ekyokubiri akomukabbye ng'akabaya kabadde kaama kange nti bwe ntuuka wali ngenda kumyuka omukulu Allah bw'aba mpadde obulamu okitegedde kakati deputy mayor ne mayor infact kuba mwenkana oba obulamu katono enjawulo ate kyenjagala ekirala bw'oba nga toli mu byabufuzi mu layini ya byabufuzi tosobola kwogera eddoboozi lyo liba ttono okitegedde ate n'omuzikiti imaamu no nabo balina emizikiti ne boogerera owekawempe ekibuli toyogera kakati yensonga eyankomezaawo mu muluka gwange omuluka guno gwe bayita gwa wayise 3 wayise eyokusatu naguweerezako ekisanja kimu abantu bange balina ennyonta era balina kye banneetaaza amazzi gakyajjula naye luliwe nabeererawo nalwanaku nze gwolaba muwaayise wano
na manyi KCCA ne moroka ntono ez'ebisaaniiko naye nateekanga muko okumaanyi ne ngamba waayi nanyini mufu yakwata watondawo n'oluguudo waswajjuma era sinatondawo butonzi kubanga olwo lwenzi nabuteekawo nandi kati kanzije nduddemu ndutereeze okitegedde ntandikire we nakoma ebyalo we nakoma wengenda okola ki ekyo mukisa omulungi bannakabwayize siri bakimanyi omusajja oyo bwajja katandikire we yakola ki we yakoma ekirala twagala kuweereza abantu baffe twagala abantu abali mu kitundu bwe babeera abakulembeze b'ekitundu si muntu kuva katooke si kuva wamala si kuva kazo si kuva nabweru tujja okiikirira abantu babwayise naye kankubuuze kano kuba oli mu nebyabufuzi mulungi ate oli wa byakweri embeera eriwo olwaleero etwalawo ekibiina kyammwe ekya Nuupu mumanyi awali omukka tewabula muliro oba oli awo akijja kutuleetera ate bakama baffe abokuntikko okwetereeza kubanga olaba olwaleero tusobola kwekoona ate era n'oddamu ejjinja lino erikukoona kitegeeza obako ekizibu kuba kati ejjinja lino erikoona ekibiina kyaffe kitegeeza kwetereeza mistake kati baziraba bajje abakulembeze abeyagaliza ebifo ku kakiiko k'ebyokulonda abeyagaliza ebifo abeyagaliza ensimbi abeyagaliza ebifo gyomumeri serufu candidate ate commissioner wa EMC twanditegedde nti ka constituency kayagala okukiikirira ewa meeya ku sitewo ako kakajja bajja kamuleka ate lwaki abeera ku baveeti nga toga tewabaddewo bamwesimbyeko kati ani abaveetinzi ani abaveetinzi oyagala babeere independent nga bwolaba ebiri mu NRM bwalolabyetangodoyi walolabyeyo ayagala NRM bagamba nti abakulira akakiiko k'ebyokulonda balondebwenga kibiina si muntu si chairman ekyo nakyo kirungi obusomozi batekubba ekyo nakyo kirungi kubanga akakiiko k'ebyokulonda balonda bulungi chairman abalala bakozi ba government bakozi ba technical so nene waffe tukope okitegedde bwe tulabawo mistake omanye ekibiina kikula abantu buli lumu kuvaako obwonafuwa era pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi kyasingira abalala abantu bamulimu okitegedde kati ate abantu banatuka ekiseera ne bagamba ti amasannyalaze baganatandika okukuba sina masannyalaze abantu manyi kati balaba bano bwe banatuka ekiseera ne bagamba nga tubadde tulowooza bano abantu bali ku mulamwa gwakyuka oteekako essimu okyajinge gagikube oteekako fridge gagikube ekirala njagala bansonyi bakama bange secretariat yaffe ya NUP yeetaaga nebeera technical nga teri political kubanga okweyagaliza sunna kyabuntu tunulira bakama baffe okugira ddala waggulu va ku president yangu ku secretary general omuntu yekayeka atesimbye mu kifo kiri political ye treasurer waffe yeka katana oyo naye kyamugjamu kubanga bamuwa ekifo kubanga era contestinga wa Lubaga South olw'okumuwa ekifo ekyo kya mobilization nga kijja mufuula biza tambula eggwanga lyonna kwe kumugamba gwe tokola ki tuweesimbawo mukitegedde waswa Juma chairman w'abazirwana balowooza okyali olimbega amanyi namwe abaliko abayekera namwe temugwayo kakati ekirala omukulu Muyanja Ssenyonga nze namusooka okuyingira NUP omusajja amayinja galina ogamanyi yaliko chairman yaliko meeya emukono n'ava ku bwa meeya n'abeera MUP ebisanja bibiri NRM n'agiddukamu nga bamuyisizza bubi n'ajja mu NUP ayagala kuddayo okukiikirira abantu be omusajja abadde abeera ku TV ng'ayimba oluyimba MUP ku nkomerero kandi bamuwadde ya chairman we Lucifer yakoloza ye musanyufu tezifudde adana lusogo nange kati nga Waswa Juma abadde ayagaliza obwa meeya oba oli awo senga baŋŋamba nti Waswa Juma ti katuyiye kubanga abadde abiyiiya ate pulezidenti wamwe mwebaza kuba amawulire gonna bye babaddeko mbadde mbyewulira abadde agamba nnyo abantu bannange era agamba oyo secretary general agamba chairman Nyanzi bannange mbegayiridde munoonye ekifo kye mugenda okuwa Waswa Juma omulwanyi wange
kati obuzibu bwe nafunye chairman Nyanzi ne yefuula agenda okumbeererawo era ng'agamba president muwekitiibwa president ebya Kawempe South bindekere kati ate president engeri gy'amanyi nti nno omukulu ajja mu Kawempe South yabadde amanyi tasobola kukola mistake kuleka Waswa Juma bweru Nyanzi ajja mu Kawempe South banamuwakali anajeo ulire ono obadde ki banna okiwulidde kakati bambi ye president simunenye namu Kampala Central yali amanyi omukulu ono chairman Nyanzi ebya Waswa Juma agenda bihandule kuba kisookera ddala ekisookera ddala omukulu ye yantwala mu kibiina kati nga president bamugamba nti bya Waswa Juma bindekeraga kasita gwe wamukola ki oli munno kakati amazima gali nti omuntu eyankusiza obubi mukama wange chairman Nyanzi yantadde ebbali simanyi nsonga ki naye kasita gwe ekirungi tebalinakwata tewaliyo mu parade yo mwayambalira ebyambalo ebifaanana ebyamagye banno bamumalawo nakugamba nze ndi mujaasi nze ndi mujaasi nzikirizibwa okwambala ceremonial attires ne uniform esaawa eno nga njagadde njambala eya plain ey'amagye yennyini nsobola okujambala n'entambula teekako lanka zange bikumisa ne kaadi gwe nedda ssebo ate ntya okiwulidde nekiza Besigye bw'ajagala ajambala Mugisha muntu bw'ayagala ajambala plain kati nze tebasobola kunkwatira kawaayiro ako basobola okunkwata ku kirala abaana balabira ku baana bagwe ng'oyambadde nolwo baganda ffe katwambale olira nnono nze kyemmanyi omanyi kati gino emisango gye bateeka ku Waswa Mufumbiro Madada bokadi bye batadde muganda wange Edi Mutwe Akileewo n'abalala biri politiko egwe teguliyo musango mbusimanyi wakoze duliru biki kubanga n'abasikawo tubabikola abaye naalemu obalaba mu bisawo abasikawo tubabawa olukusa ate abaye naalemu bebayina mwana ali mu lujja lwajjajja wasamba mupiira kati mu Uganda tulinamu ebyana n'abaana kati bwe babaawo ova olaba naffe tugamba tikatugezeko okukyusa eggwanga kusuula gavumenti ate tubaleke mukole bye mwagala mwambale n'ebyambalo basajja batuufu byambalo ki bibyo bye mwayambala ekavule bibayina naye kisinga okunsesa mutunuulira NUP yokka naye bibiina ebirala byambala wano nalaba PPF nga nabo bambadde combat wadde newankubadde ziri mu yero ne white temwabiraba gwewenzeemu newankubadde nemwe okiwulidde funaffe yoyo combat yaffe okitegedde nga bwolaba eya PFF akakulu koyogedde kali aka nze ndi musirikale etteeka linzikiriza okwambala ceremonial kati baali bakapere bamutambuza bigere ani gwoyita kapere bamutambuza bigere kati nawe bambala anti nkubuulidde nti nze ninako enkizo kakati ekirala anti kagamba kyenjagala abantu bategeere baleme okugendera mu kivandulo olaba Juma kubanga kule musajja walubuto ye ng'ajambadde naawe ng'oyambala bajja kusiba gavumenti erimu obuyinza bwe buyinza gumira gavumenti eriwo gyoyagala ekusange omanyi gyotega amaggwa gigakufumitira kusanga bagatega naye oluvannyuma gagenda kola ki nako kubakwata nze kyensaba tukkirize nti bwe tuba twakkiriza ebibiina by'obufuzi okubaawo bireke byetaaye ekyokubiri ti constitution yaffe eri kiriya omuntu ngeri ki gy'asobola okufunamu ekifo ekiri elective okitegedde nga kakati nze bwe nagenze nga ndaba bandese mu bbanga yakamire nga independent okiwulidde era neŋŋenda mu electoral commission nenonda akabonero kange ne bakampa nembeera nominated era essaawa eno ŋŋenda kutandika kunoonya kamuluka gwange byalo 6 ekyali kisooka bakita Katoogo ekyokubiri St Francis wano we muli ekiddako wali bakita Bugalani ekyokuna bakita Bokasa ekyokutaano Kawala Road ekyomukaaga Kalimali ebyalo 6 kati weteeke nti mbadde nnoonya ebyalo 119 nsigaza 6 ezibadde eza campaign ezebyalo 119 tuzigabana leero andi kakati omanyi buli kimu kiba n'entandikwa n'enkomerero nze mbadde ku bwa meeya nga bajeti yange weri kati ngenda kugiridyusinga
Mbere ngamba ate nyongere mu kyuma kya kasooli kikuba obuwunga tusapulainga eggwanga annange kubanga oba oliawo Allah alina kyantegekedde oba tiwotufe ekirungi kyetulina tugamba nti Allah tagera kibi okiraba ne bwofiirwa omukyala oba omukazi oba taata oba mwana abageze ate tagera kiki mulimu ogwo oba okiraba ng'ekibi naye nga ye amanyi lwaki akikoze ate lwaki abamu bambwira bakozesa enjogera egamba simanyi bakyogera badansonyiwa inna lillahi wa inna lillahi abaga nti Allah aleesa ajaali ate agireeta ajaali naye oluvannyuma lugamba bwageze tagera kibi aleesa ajaali nti bwageze era kakati nze Allah angeredde okuva okuyagala ebyalo 119 otwaleko 6 ate oba oliawo bwe natuuka kugombolola nja kuddayo mbere nga mbikirira byonna okireiminga ebyalo byo biri kibalizibwa nange we bali kumanya nsonga ate we bali kunnoonya wabula munjagala kubanga ne kubwa meeya mwe mwatandikiriza wankolimira mu mazina g'enkima zijja nali sisoose busoose era bwolaba bw'otunula experience nze ndowooza bonna twenkanya bwe twali twagala ekifo ekyo bw'ona owangula ebyalo bino omukaaga tujja kumanya n'ekikumi mwawadde obisobola mubeere bulungi bannaffe mweraba